Nkulamusizaako mukwano gwange wona wangalira nenkwebaza emirimu gyokola webale nnyo webalire ddala amanya Julius Katongole miransanafu maze okutuuka ssaawa zizo ziri 8 n'eddakiika 22 munansonyiwa sikutte budde netonda nabagambye ssaawa 8 ne waliwo ensonga zembadde maliriza waliwo amawulire gembadde nfuna ate nga netaaga okugafuna kubanga kibadde kyetaagisa so nno mu miransanafu maze okutuuka kankube muko ku ngoma eno emirundi ng'etaano ng'abalala bwe bajja awo nno nga mmaze okuba ku ngoma y'abajjajjaffe abajjajjaffe abaatusooka awo mba ntandika butandisi mu miransanafu mmaze okutuuka era nkugamba ekigambo kimu sheyalinga vidiyo kubanga olunaku olwaleero ate lugenda kubeerako okuluma entula ntera okubagamba nti bw'oba okimanyi oyina olubuto vidiyo gyesonyiwe kubanga mwanyinaze lugenda kuvaamu ate ogambe mu miransanafu yaggisaamu olubuto lwange kubanga ebigambo byenjogera byengenda okwogera biyingira butereevu ogenda kubeerja kudde wako omusajja akubuuze olubuto lwavuddemu lutya nti mu miransanafu yalugjeemu tetugenda kukwatagana vidiyo y'olunaku olwaleero kugamba bw'oba toyina muliro nkusaasidde kugamba bw'obeera nga toyina data mukwano gwange ogenda kusubwa bingi naye ngenda tandika bwe nti mbalamusizzaako bannayuganda wenna we muwangaalira nembeebaza emirimu gye mukola mwebale nnyo mwebalire ddala baganda bange abakatuliki tuli mu kisiibo era nga twekwase Katonda twebonereze tubeere nga tutambulya ddala bulungi baganda bange abasiraamu ekisibo kyaffe era nakyo kigenda tutandika awo nno mbasaba twekwase Allah subhanahu wa ta'ala tubeere nga tutandika ngenda tutandikayo n'amawulire matono nnyo wano genjagala okubawa era mugawulirize ddala bulungi nsaba mawulire si malungi waliwo genfunyeeyo genjagala okubawa wano katini nnyo ate tugende kukomba essowaani njagala okutegeeza bashagaala abambejja waliwo omuntu omu eyaŋŋambye nambuuza nanga mu miransanafu lwaki baani bambejja abo bashagaala b'obeera otumira omukyala mukwano gwange ali awo mu UK namu miransanafu bashagaala be batya b'obeera otumira buli budde nkuubira otumira bashagaala abambejja the queens ne mugamba munnange be bali bannyinaffe abatuva ku mugongo be bali abalungi abali mu biyumba by'abawalabu nangamba okakasa nti ye bashagaala eddakiika 2 ngenda ziba ku programu eno ekisooka waliwo munnaffe mwannyinaffe Nantongo Doreen yafiiridde e Jordan omuwala oyo gye buvuddeko yavaayo ng'akaaba embeera teyali nnungi asola munnaffe oyo n'afiira mu bulumi obutali era ntegeezeddwako omulambo gwe gukyalemeddeeyo oyo Nantongo Doreen eyafiiridde mu biyumba bya Buwalabu so tuyigenda kukwatagana ne bonna bwe kisoboka tulabe nga Nantongo omulambo gwe gukomezebwawo babano bannayuganda abawala abato bafiira mu biyumba ku myaka emito ne weebuuza gavumenti ya Museveni kikyeri mu kukola nga bannyinaffe bali mu kufa maama wankubidde essimu ng'akaaba ng'alaajana nangamba mu miransanafu omwana wange ndaajanye ajja mujjanjabeko eno nga tekisoboka
Mumiransanafu bampeereza bifaananyi nti omwana wange yafudde nga bamutadde katanda ali wali bali. Baganda bange Nantongo Dorini omuwala yayogera n'agamba ngenda kufa, ngenda fiira mu buyumba bya Buwalabu mu Nnyambe. Njakwebaza Nkunyingi Muwada nga bwe nakkubira essimu nekutegeeza ku nsonga y'Abashagaala Honorable Nkunyingi Muwada. Nkusaba tuteekewo embeera erwanirira abaana bano. Abaana bano babonaabona, emisaala mitono, bali mu biyumba bya Buwalabu batulugunyisibwa. Sente baziweereza kuno ne zisalibwa, n'aweereza emitwalo 935 gye gituuka. Abaana bano Bannayuganda tebayambiddwa. Kampuni zibamazeeko eddembe, bikampuni bibatwala ne bibasuula eyo. Bano abambejja Bashagaala abali mu biyumba. Tetusobola kusirika ababaka ba Paalamenti ng'abaana bano battibwa. Yuno muwala muto mutunuulire yalese obwana bwe. Abaana bano tebagenda mu biyumba kusanyukamu, bagenda kukola ate ne mubasalako omusolo. Kiki kye mubayambye gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni okujjako okubabba? Bino byonna tujja byogera, tujja kulwanirira abannyinaffe. Bano baana balungi, be bakyala be tugenda okuwasa ba Mumiransanafu, be baana abagenda okufuuka baminisita, be baana abagenda okufuuka abantu ab'obuvunaanyizibwa mu nsi. Muleeta biteeso mu Paalamenti bijjako nalebo zaake. Bano abaana mubayambye. Gwanga kirino Saudi Arabia ani ambasada waayo mundagirire ennyumba ye weerinjokye. Ambasada wa Uganda Saudi Arabia okola mulimo ki? Nze Mumiransanafu saagala kumanya. Kampuni teziyambye baana. Lwaki? Tugenda kutandika operation Kadama Life Matters. Kadama Life Matters. Era mu kino tugenda Kadama Life Matters. Mu kino tugenda kulinnya embeera yonna bwe kiba kyetaagisa kulumba Ofiisi ya Minister of Foreign Affairs. Tugenda kulumba abaana, tetujja kuziika nga tusirika busirisi. Abaana bali eri, bali mu biyumba, bakazi batubeebuzaabuza, obusente bafuna butono, contracts myaka mingi. Awo tugenda kukomba essowaani. Video lwaleero etandise. Awo maze Bashagaala, maze naye Nantongo yafudde, Mukama amuwummuze mirembe. Tugenda kunoonya engeri gy'avaayo. Sharinga video ey'olunaku olwaleero. Amawulire nina mangi. Mumiransanafu amawulire nina mangi. Shei muli batono. Kaakati gwe ayagala okwogera ne Mumiransanafu, Bashagaala babeereeyo, nemedde mu kiyumba, ebintu byagaana. Ennamba ya Mumiransanafu eri 0702 22 27 58. 0702 22 27 58. Omuwala oyo yafudde Nantongo abadde Jordan gye yafiiridde. So ekyo tugenda kikolako. Ntandise video na sheyalinga video kubanga waliwo kombe sowaani muli batono. Ntandise. Kaakati waliwo olutalo olubaluseewo. Olutalo no lubaluseewo mu Paalamenti y'eggwanga Uganda. Olutalo lwerulwa. Sereza video nkutandikira emboozi. Oulanyah teyeefiira. Oulanyah Jacobo teyeefiira mama. Gwe Oulanyah Jacobo teyeefiira. Ulire emboozi ogenda kutya. Munnange nga bamala okwerayiza nga beegabira $5,000,000 ab'eNRM. Anita Amongi akola kapate. Olunaku lwabadde lwakwosa ggulo. Anita Amongi ng'ayambala ejjolobero lye, ng'ateekako ebizigo bye, nga yabyesiiga ayerukire ddala. Ekizigo ng'akyenaanika. Anita Amongi nga security guard bakwata nsawo. Anita Amongi ng'ayolekera mu Paalamenti y'eggwanga. Anita Amongi sheyalinga video genda kulira. Anita Amongi ng'agenda ku Paalamenti. Saluti nga ziruma. Mama ovuddemu. Mama kulikayo. Bonna nga bamwebaza. Nga bamugulira. Bamutwala alambula ku bifaawo katini. Kuba abaddewo
ng'agamba njagenda mu ofiisi yange eya sipiika. Ani alina ekisumuluzo kuli Sobole oluddewo? Temwaterezezza ofiisi? Nti ofiisi twagiterezezza maama. Ofiisi twagiterezezza maama. Tambuza video. Ofiisi maama twagiterezezza. Maama, ofiisi yonna twasimudde ogenda tuula. Mukwano gwange, ulire mboozi. Anita Amongi, maama Lususu, yesize bulungi ekizigo kye, akutte yenna, abasecurity guard bamuli akalubye, amenyese. Muganda wange, bulijjo simanyi, bulijjo simanyi. Munnange nga maama Lususu bamugulirawo. Olwatuuse mu ofiisi ati, nga yakagula waati, nga mu ntebe Oulanyah atudde. Nga alaba ekifaananyi ky'Oulanyah, maama mmekako, alaba ekifaananyi gwe kakuwa emboozi. Maama mmekako, maama Lususu, maama kujja biwojjolo, agamba ye, there is something I'm seeing. Jacob, bamugamba, mukama wange ate Jacob omulambo teguliwo ate oyita Jacob. Maama Lususu yatuyanye. Nagamba no, please. There is something I'm seeing. Temukiraba. Security guard tokiraba. Ng'Oulanyah atudde mu ntebe. Nga Jacob Oulanyah atudde mu ntebe. Maama Lususu yatuyanye. Siyewa ekizigo. Ebintu nebimukuba. Maama Lususu n'afuluma n'agenda mu ofiisi ye kwa Tayeebwa yabadde agigize. N'atula n'agamba Tayeebwa, kyendabye sikirabanga. Bano abaana be nawa ssente okusiba omusajja tebaabikola. Bulijjo bannimba bulimbi. Bantutte ku basawo Abaganda, bantutte ku basawo Abakyoli. Ntaddemu ssente ne baŋŋamba genda osooka otereze ne muwala Oulanyah bwe yali ayagala nnyo naye na buli kimu nkikoze. Maama Lususu n'agamba abasajja bannange, ntuuka atya mu ofiisi ng'Oulanyah atudde mu ntebe? Bannange kiki kino? Ne bamugamba maama olimba tuddeyo tukebere. Nti mulabye sibadde siroota. Mbadde siri mutulo. Maama Lususu, ulira ekyatuuse ogenda kutya. Ogenda kutya mukwano gwange. Okumanya Oulanyah abasajja baamumalawo, abakyala baamumalawo. Ngenda kubuulira emboozi. Ogenda kutya nti the dead are not dead. The dead are not dead. Mujjukire bwe twali mu siniya ey'okuna. The living dead. Mukajjukira bulungi. Batekangako analyze the living dead. Discuss. The dead are not dead. Discuss. Our Reverend Father Kachinda Leonard, Secretary Seminary Mbende, nga tugamba tusomesa. Kakati ulire mboozi, era kantu kuvire ku ntono. Maama Lususu, munnange ebintu nebimutabukako. Maama Lususu, n'agamba nkoze ntya, Tayeebwa n'amugamba tuddeyo. Era bwe bazzeeyo Tayeebwa ne Maama Lususu. Maama Lususu ng'abaga mulaba is there Jacob. Jacob atudde mu mmeeza. Tayeebwa amugamba mukikazi gwe nze nga sira n'amugamba yuyo mulaba. Yuyo akwakwata mpapula aseka. N'amugamba bannange I told you the day Jacob died nga bategeezezza. Jacob namuloota ekiro emirundi egiwerako nga nsigira antugira mu buliri. Ne muŋŋamba tufune abasawo Abakyoli bano ba Nobert Mau baani ne tugenda mu basawo Abakyoli ne tukola kye twakola. Ne muŋŋamba ntwale eddagala ng'omulambo tegunnatuuka wano ne tusesa tiketi ne ŋŋenda. Ne buli lwengwawo nga Jacob ajja. Buli lwengwawo mba nakatandika magogo atandise okunkwatirira, magogo atandise okukola buli kimu. Ne munnange mpulira Jacob nga ŋŋamba entebe yo. Mukwano gwange Maama Lususu, Anita Amongi, biwojjolo mekako kankubulire emboozi. Ekyatuuse wali okomba essowaani
Mama Lususu yatuuse ekiseera ng'akuba obubonero bw'omusalaba buggwayo mu linnya lya paatiri n'erya mwana. Naye olwali ne bamuga tuddeyo osanga tebikyaliwo. N'akubira ku basawo be, n'akubira ku bantu ab'enjawulo, n'amugamba nnyabo. Kati wulira emboozi. Anita Mongi ku lunaku olwagenda ku Parliament okufuna woofiisi ye ebintu bitabuka. Atuuka ewaka. Bw'atuuka ewaka bamugamba maama waliwo omuntu abadde aggula enzigi tetutegeera luno ludde eno luno ludde eri. N'agamba kiki? Enzigi zaggula zokka nti yaleka ekisenge kyakiggadde akomawo Anita Mongi asanga ng'ekisenge kiggule. Anita Mongi n'agamba abaana be obwedda zeggula zitya nti bwe ziti. N'agamba tukoze tutya. N'akubira Kabanda Ntyazo n'amugamba Kabanda ebigenda maaso wange nga Oulanyah nzita. Oulanyah ngamba ntule mu ntebe. Entebe gituulemu. Kabanda n'amugamba omanyi ky'olina okukola tulabika ebintu abisimba bubi era tujja kubitegeera. Kaakati enkuluma essowaani we wano. Mama Lususu akubira Muzeeyi Museveni n'akabondo kaabwe. Muzeeyi ono baba annemesezza. Muzeeyi omanyi kye tuba tukola kati mu kaseera kano woofiisi eya deputy speaker sisobola gigendamu tayebwa mwagenda otuula. Nze munfunire woofiisi endala. Sigenda kutuula mu Oulanyah. Sigenda kutuula mu Oulanyah. Ge mawulire ge mulabye nga bagamba Mama Lususu asabye woofiisi endala. Mama Lususu okuva Jacob Oulanyah lwe bayagenda ekaganga emirembe gibuze. Mama Lususu okuva Jacob Oulanyah era ntegeezeddwako nti taata wa Jacob Oulanyah yabagambo wange ng'omusajja yakuba emmeeza. Taata wa Jacob Oulanyah yakuba emmeeza n'agamba wange bw'abanga omwana wange yabadde andabirira mu bukadde buno mulwanira bifo mulwanira ntebe era n'agamba nti maama oyo taata wa Jacob Oulanyah agambe mukozesezza emmundu mukozesezza amaanyi mulikozesezza buli kimu. Akyoli yakyogedde mu lukyoli. Singa mbadde manyi olukyoli mbadde ngenda kwogera ekigambo ekyo nkikubewo dulooni zinone nange nzinone. Era wulire emboozi. Mama Lususu njagala obeere ku vidiyo eno. Mama Lususu bw'amala okutegeera nti ebyokutuula mu woofiisi birabika biganye bikalubye n'agamba kati omanyi munfunire woofiisi endala. Ne bwe najjanga nenteesa buteesa neŋŋenda naye Oulanyah sigituulamu. Era ekkooti ye Oulanyah yagireka wali. Ekkooti ye kaakati bano abaana bakyoli Oulanyah be yateeka mu woofiisi. Abaana bakyoli Oulanyah be yawa ebifaawo. Abaana bano babadde bagezi. Taata alina bye yabayita n'amugamba gundi jangu. Baagala ntebe eyo kale. Omwana bamusse kale. Gwe getuuka wali ogira oti. Jacob alina kye yandoosezza gira bwoti ne bwoti. Kiri bwe kiti. Message taata ojogedde Museveni yafudde atagiraba. Kale baleke. Oyo Anita Mongi nkyali ku nsi. Bali mu kulwanira bifo. Kale gwe baleke. Katulabe kye tuyinza okukola. Wallahi billahi Mama Lususu era bwadduse mawulire n'agamba Oulanyah sigituulamu. Oulanyah sigituulamu. Kati okomba essowaanyi kuli luddawa. Mama Lususu atuuka okumuwujja ekiwojjolo. Omwami gwe bayita ono mwami bamuyitaani Magogo munnange Magogo ajja. Bonna omanyi bawagira tiimu Kizigo kweyerusa. Munnange obudde bw'ekiwojjolo nga butuuka batera kwewujjaawo ssaawa nga 6 saa 6. Mama Lususu otulo tubuze agamba Magogo bebi nanti obimanyi akakisala budde okamaye nti kale ng'ajjako galubindize Magogo tewali buzibu. Right honorable. Magogo ajjayo kali aka brother aliganyira. Size ya brother aliganyira. Omanyi ne Magogo aina size ya brother aliganyira. Magogo Mama Lususu tugenda kwambula.
Mama Lususu tugenda kwambula magogo kamera zange nkesize nateeka mu kisenge zagenze okundeeteranga magogo ayina ka brother aliganyira era olunaku olwaleero nagenze okupima akantu ka magogo Mama Lususu nga ate brother aliganyira kalekaleko ogamba atilist ng'omubi omweru munnange nga batandika bintu byabwe genda maaso kola buli kimu mama Jacobo yaba wakati bino gwe Jacobo bawata Jacobo ng'abagate mujja bikola mwanetwalira kale nange kambabere wakati ngate gundi magogo mpulira ndi naawe oba ndina Jacobo nti munnange mubiveemu olukwe mwenna mwalulimu mulimu kweyagala nze muntu tefe sijja beerayo kambeere wakati wammwe kambeere kati magogo agamba baby ate mpulira tuli mu bino you are calling Jacob. Are you with Jacob or me? Are you feeling me or Jacob? Baby, Jacob, magogo nagamba tekisoboka. Magogo na you are with Jacob, it means so. Baby, wangamba tojja kukola tojja kunchitinga. You've been cheating me for the long time. Baby, why are you calling Jacob? Buli lwembeerawo bulemberanga nkwa erinnya Jacob nga Mama Lususu enyimba zayimbeze gwanga ayimba Jacob nafuka Jacob abasajja b'Oulanyah tebamala gattikaze nakkiriza mirasana abasajja ba Oulanyah Mama Lususu yatuuse okutuuyana n'atuuyana n'anoonya sapule gy'atanoonya luli afukamira ayite Bikira Maria tolaba n'embeera eno eganye ngenda kola ntya nze Mama Lususu mama mekako kati mama mekako bamaliriza ebyo biganye otulaba yakagwa wati zukuka ogende mu office wanati mwantwalira office mwanzitalwa kutula mu office mugende mukole gwe Mama Lususu ne bamugamba kati omanyi ky'olina okukola kikole mu public ensoji tegeeze nti togenda kutuula mu office munaye mama mekako Mama Lususu n'agamba kale bwe kiba bwe kityo kankikole kati okukomba essowaani sheyalinga video kubanga office efuuse office Museveni abasajja abakyoli bagamba Museveni nekoolanya Anita mongi nekoolanya ityo ibe ne bagamba no bana abasajja nzikiriza bannange mumiransanafu olaba mumiransanafu ntuko gamba Museveni nekoolanya mama nyabo gwe mama gw'omanyi omukazi eyeerusa amagezi gaateekamu kimanyi tukuba kusiba gundi mutima olaba omukyala eyeerusa akozesa amaanyi g'ekizigo batuuka ali mu kazannyo kali ng'alaba Oulanyah afuuse Oulanyah Mama Lususu n'asasula basajja be bagende mambuka bateekeyo eddagala mu ntaana bakikole omusajja bamusirise ne bakoze emikolo gyonna bakoze buli kimu nga bipe ne bamugamba kati Mama Lususu njagala ojje ku vidiyo eno mwagenda ne kabanda ntyazo ewa Jacob Oulanyah ne mulimba omwana genda otuleetereyo kutwa okunywa amazzi ne musimba eddagala mu ddiiro musirise ebintu ebimu ebya famire n'ebirala bye babatuma ne ono Jacob Oulanyah tagenda kusaaga wulire emboozi sheyalinga vidiyo kubanga ate amawulire nina mangi Mama Lususu njagala kugamba ebigambo bino bitegereze mu miransanafu nza nekoonako yagwa nze ndi serubaatula atasaaga akuba embaluso akuba buli kimu era bashagala babuuze
Anneko nako yagwa kubanga nze Ssaaba Sadolini gwe mama Sadolini ekiwojjolo kyaganye togenda kujja kiwojjolo Kadaga yaseka mu parliament ne mumulaba Kadaga ng'alingiza nagaka bano bachali mugenda kuwulira sharinga video ey'olunaku olwaleero etandise mu Miransanafu enamba ya Miransanafu Bashagala eri 0702 22 27 58 ntandise video olunaku olwaleero njagala Katikkiro Charles Peter Mayiga obeere ku video y'olunaku olwaleero Owinyi Ddolo njagala obeere ku video y'olunaku olwaleero CBS radio mu gitagging BPS Telefina mu gitagging ne mu TV obulala Abaganda ntandise obeewuunya era ntandise okukkiriza ebigambo Tikyalumbuye bye yayogera CBS mwavaayo mu kusooka nga bifulumidde mu Daily Monitor nti Owinyi Ddolo yeetonze ne mubiteeka mu Luganda ne mubisala yeetonze BBS ne mubipuleyinga bamu Miransanafu ne tubagamba tuli basajja Baganda kabaka waffe tebamwetondera bwe bato olw'okuba baleeta Abanyarwanda awe Mengo mu CBS ne bakola bye bakoze ne tusirika Owinyi Ddolo njagala w'ekitiibwa Mayiga bw'obanga oli musajja Muganda kati oli Mayiga wasaanya ebigambo Owinyi Ddolo byayogedde mulimu okwetonda mwagala Sirwazaani Owinyi Ddolo ebigambo byayogedde simanya differences simanya kunyumya mu bunyumya Mayiga bijjamu omuzannyo Owinyi Ddolo statement gye yakola yetondedde ku kuvuma kabaka yasabuka n'ebigambo n'ayogera ebigambo eby'ekisiru Owinyi Ddolo njagala ebigambo ow'ekitiibwa Mayiga ogamba omusonyiye njagala oveeyo ow'ekitiibwa Mayiga Bunnambiro ovunula ebigambo byayogedde ne kabaka tamwogeddeko oba the king of Buganda agambye Katikkiro nibiki indifferences tewali indifferences zabaddewo yavodde beene ekimuleesaawo kubadde kwetonda kola apology gyatakoze oyo Kalebule ow'ekitiibwa Mayiga bangi ku mirembe egibaddewo kuva ku Ssekabaka Kimera Ssekabaka Kintu ng'Abaganda bakola ensobi n'abatali Baganda kabaka bamwetondera bwe batyo yennono mu kamera ezo mwe ne mutuula wali ne mwogera ng'abawalekica Abaganda tetuli bamativu Owinyi Ddolo omukyoli engeri gye yafaddemu kabaka njagala okubategeeza nammwe abatali Baganda wano waliwo omusajja baali bamuyita Ali Ntuma Nsambu yali minisita wa Museveni eyo e Bukoto East nafuula kabaka yali Muganda ne tumukolako emikolo Ali Ntuma Nsambu n'agenda ne yasimbawo ne bamukuba akalulu n'agenda e Lwengo ne bamukuba Museveni n'amuwa obwambasada kati yagwa ddalu bino ebintu mubijjamu omuzannyo bwe tuba twogera kabaka wa Buganda Ow'ekitiibwa Mayiga gwe bikoledde oyogedde by'oyogedde njagala kubabuuza mwenna Interreligious Council mufuniramu ssente muli mu kubba bannayuganda mutudde wali mbabuuza ekisooka Mayiga mu speech bwe tubuulidde abaana Abaganda bali mu makomera abaana Abaganda bayimirira okweyogerako mu kooti babayita balalu Mayiga njagala kubuuza ebigambo bino biyizire mu Bunnambiro abaana abali ekitali Owinyi Ddolo Ssaabalamuzi azaawo okufa ekyomugamba na bino nabyo katubigambe kubanga gwe Ssaabalamuzi mwefudde ebitabakwatako abaana Baganda bali mu kubonaabona basula myala ensi yabakuba bali mu bwakadaama emisango bagitwala mu kooti babasalamu ensigo byonna tebikolebwako kati gwe Ow'ekitiibwa Mayiga Odeste oyo Owinyi Ddolo mwabikoze mutereze ekifaananyi kyammwe nga Oulanyah tannaziikibwa yeetonze ku kikyayogedde awo era njagala okutegeeza mwenna abali mu Buganda Abanyarwanda
Abanyankole ne tribes endala bannange mutumanyidde nnyo tewali tunulira mu Buganda wano obuuka ennyumba emu bbiri ya muntu wa gwanga ddala naye muyina engeri Omuganda bw'ayogera gye mukifuula ekyamaanyi ennyo Omuganda yagambye Abaganda why are you kutumanyirira wane waffe owenyiddolo woosula amaka ge wazimba lwaki tewagatwale wammwe n'osanga nga mutumanya tuli amaka Oulanyah ge yazimba Abaganda bagayina ne mujja wano bali ababaka kabondo ka NRM ak'omwakyoli balina okuvaayo ne beetondera Bannayuganda abaka baakyoli mwavaayo ne mugamba NRM Bobi Wine tagenda kudda mwakyoli njagala kubabuuza amaka gammwe gasulawa musulawa abaana bammwe basomerawa emmere mugigulawa emmere gye mulya y'abeene musula ku ttaka lya Kabaka ne mutandika okutumanyiira ne mulowooza tetutegeererako ddala ne muddaawo mutandise n'okumanyira Namunswa Kabaka wa Buganda Bobi Wine aleese okutabagana okukolaganire wamu ne mubeera mutajja kusala akyoli tajja kukola biki mujja kuleeta entalo ezo tubagamba muli waffe temuddamu kutumanyiira mayiga abo basajja abo babakuwa obusente oyiseewo ebibyo si ye Buganda yaffe eno Buganda si ya sente Kabaka bamufodde oyo musajja alina okufukamirira mu maaso g'abeene si gwe Kabaka mayiga nkugamba owinyiddolo sebo teyasobeza gwe si gwe Kabaka waffe si gwe olina omusonyiwa alina okujja mu maaso g'abeene amubeera distance Obuganda mugende musome muleme kubuzaabuza bintu omuntu afodde Kabaka yeetonda atya era tagenda wa Katikkiro waliyo kooti ya Kisekwa bwe Buganda zino diversions ezaddolo fe tetugenda zigoberera era njagala okutegeeza owinyiddolo ne Charles Peter Mayiga ebyo namubikoze muli mu katemba wammwe akasente kafulumye mulemye okwogera ku nsonga eziyamba abantu ne musaaga mugenda kukakasa nti bino si byakusaaga mugenda kakasa nti guno si mwenge ogwo munaanansi gwe gubaddewo mugende mugwenywere fe tuli bakoowu tetugenda kubawa makulu era ensonga ezo ze muliko ez'obuwuddiisa Oweekitiibwa Mayiga n'akakundiko muli essente zammwe neffe ng'Abaganda tugenda kubagira sharinga njagala Kampala Solomon brother Aliganyira njagala obeere ku video eno brother Aganyira njagala obeere ku video ne musajja gwe oli musajja wa Katonda mazima ddala Aganyira oli musajja wa Katonda byoli mukola Kampala Solomon njagala kubuuza Aganyira Banaiba brothers abali ku St. Mary's College Kisubi oli naayita omwana w'omuntu ali mu kirasi asoma n'amufulumya n'amugamba ogenda kubonaabona ebbanga lyensigazaako nga nkyali head teacher wa SMAC brother Aliganyira n'otakoma okwo olaba kirasi ezo ez'omugaso n'omuyita n'omugamba tuulaawo until further notice nga byoli mukola brother Aliganyira Solomon Kampala omwana wa Bobi Wine omuwootya ebibonerezo mbogwogenda osiimula dormitory eri nsobi ki Solomon gye yakola lwaki tojja n'ogisiimuza nze Katongole brother embeera gyatuusaamu omwana wa Kyagulanyi brother omwana wa Bobi Wine okuva Lumbuya lwe yataddeyo ebintu oli muyisa bubi taata okuva lwe yajja muweeyo mumukyusiza dormitories mumuteeka eno mumuteeka eri wefudde ow'ekitalo musajja gwe njagala kutegeeza olunaku lweggulo bye bino bye wakoze Solomon oyina saabu wazze bali mu kukola bigezo bya practical bwe watuuse muli munda n'omuyita n'omuzza wabweru
ebigambo bye wayogedde mazima ddala weetaaga kulizayininga, weetaaga kuva mu kifo ekyo. Omwana wa munno oteeka otya Solomoni omukuba otya emiggo? Mbwagwe nkusanze oyogera budde bwa kigezo. It means you've been copying. Omututte mu Ofiisi omukubye emiggo osambye osozezza ne bannange. What is the problem? Musajja gwe okolera ani muwoozi? Brother natakoma okwo okumanya njagala bannayuganda musharinga message eno. Brother Deodat aliganyira njagala nkugamba ebigambo bino mu miransanafu. Buli kibi ky'oli mukola ojja kukisasulira. Tugenda musajja gwe kulumba simaaka bw'otakyusa mpisa zo. Era obuntu bwe yadde bwafuluma buyinki 3 yinki 4. Obuntu bwe tebutuyamba nja kujja mbusike. Aliganyira nja kujja mbusike. Wasunywa omwana wa Bobi Wine ffe tuli bakoowu. Bobi Wine yali mutulwanirira. Kati ensonga ddeku za mwana. Musajja gwe emyaka gyo giwa ekitiibwa. Brother Lucifer, titwamanya nti Lucifer ali ayingidde ekereziya. Oli mu kuswaza nnyaffe ekereziya. N'oteekuba mu bwongo ku bino ebibaddewo ke tutandise kulakolera ddala nga sitaani. Abaana bangi bakwogerako ebintu by'ozze okola. Omwana wa Kyagulanyi, abasirikale b'SFC nkyakubuuza. Aliganyira, abasirikale b'SFC abayingira mu ssomero ekiro ne bagenda kadirisa k'omwana ssaawa 7 ez'ekiro n'obalaga asulaawo. What was your mission? Aliganyira omwana Bobi Wine afuna obuzibu. Aliganyira ankubuulira. Aliganyira ndooza bw'otulabako amatu olooza tuli bumyu. Ku luno lw'ogenda otegeera nti abasajja gye bali. Abasajja abaami it's so bad. Sebo Ssaabasumba nsaba superior owaba brothers abo bunnambiro bakyusa omusajja oyo. Is satanic. Chicha mulinze okuwulira ekisinga ekyava mu president waffe Kyagulanyi Robert Sentamu. Ebintu ebigenda maaso brother byali mukola bibi nnyo. Ebiri mu kwonoona ekifaananyi eky'essomero eryo. Essomero eryo libaddewo ebbanga ddene. Lisomesezza abantu bangi. Ssomero agamu ba Brothers of Christian Instruction ge muyina. Kati n'eryo omusaze omulyonoone olw'omuntu omu mugenda kutegeera nti bino si bya kusaaga. Sharinga video waliwo amawulire genjagala okubawa era mugategeerere ddala bulungi. Njagala okutegeeza bannayuganda mwena gye muli. Abantu mwena gye muli. Abawangaalira mu kibuga Kampala nga mukola omulimu gwa boda. Nga mukola nammwe abatambulira ku zi boda ng'olina omuntu watambulira ku boda. Waliwo amawulire genfunye ng'olina omuntu watambulira ku boda ng'owagira President Robert Kyagulanyi Sentamu. Njagala owulirize bulungi era mbabuulire. Kubanga bw'obanga olina mukadde wo ali mu kyalo atambulira ku boda, olina omuntu wo atambulira ku boda nga zaakozesa. Njagala obeere ku vidiyo eno mbabuulire. Waliwo omukulu bamuyita eyali Agikiyimba eyali meya w'ensangi. Yo omukulu ono mumulaba. Agikiyimba mulaba ne boda zayina ez'empya. Muziraba Agikiyimba yuuyo. Boda empya kamubasirikire yali meya w'ensangi. Oyo Agikiyimba. State Mafia bamukwasizza omulimu guno era nga olaba abantu bano. Abantu abo mubalaba. Njagala muwulirize bulungi. Wenna ng'owagira NUP, owagira enkyukakyuka, ng'owagira omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Sentamu. Mwami Museveni kye buvuddeko mwawulira bagenda ku registeringa borders. Era ne bagamba balina okuregisteringa stages zibeere ntono mu kibuga Kampala. N'ebifo eby'enjawulo. Stages baziwandiise zonna eyokamwokyawa. Ne bagamba aba boda mwina okwewandiisa.
kati bagenda kusaba ebintu bino wammanga endagamuntu ebikwatako na biki byonna gwavuga boda babitwale batuuke bagaye tujja kuweereza message ku ssimu yo oba okwalifyinga okuvuga boda kaakati bayina abe bajje e Rwanda balesa abavubuka abawererako ddala emitwalo esatu era babafunidde boda empya kati mmwe aba boda buli omu bagenda kuwa ng'akapapula akalaga nti gw'okwalifyinga mwenna ono Muganda Mucholi Musoga Munyankole tebagenda kuddiza akapapula kano mu kibuga Kampala bano Abanyarwanda be bagenda okuvuga boda zino mission eri etya bano ba ISO batrainingiddwa ennakasongola ne babagamba ekisooka bagenda kubeera ku bifo ebiri sensitive ng'ekya National Unity Platform People Power abaawo mugenda kulaba faces empya za boda mu streets z'e Kampala abagagga abamu we mukolera n'abantu abalala mission z'abana abantu ziri kyesooka gwe bw'otuula ku piki yajja okwetandikiranga agambe mukyala Nabatanzi oli otya ebirigenda mu ggwanga obiraba otya ati munna ekisajja twakikoowa era bannaye twakoowa Abanyarwanda babi kale ng'amanyi oyo abeera wantu wano nga awandiika amaka bwe gati ne bwe gati ng'addamu nga bavuga n'abalala nga bakikola kaakati bwabeerawo missoni zaabwe zibadde bakola bino bijambiya bino kutta bantu bano abantu bwe bati be bagenda okukolangako surgical operations era n'abavubuka ab'enjawulo basobola okutegeera omuvubuka ono wa NUP ye Bobby Yanga ali awo kamokyasulawa nti mu bitundu bino nga ajja babapaakinga awo bovaawo oyita boda jangu tugende njagala munna Uganda yenna ali eyo oyina maama wo oyina taata wo akafecce bw'otuula mu taxi bw'otuula mu boda tomala galebukana bigambo luno olutalo lwe tulimu tulina abayeekera abantu baffe bangi abali mu kuttibwa abagagga aba bulijjo lwaki babatta bwe bato aba boda bangi beerimbise mu gwa boda nga si gwe bakola mwegendereza abalalu bangi baabalalu be batadde mu kibuga Kampala era ne ku National Unity Platform waliwo abalalu waggulu awo abatera okubeera awo abo bonna ba state mafias abasasulwa ssente gavumenti yo kyekolesa ekanyuga enkoko za KFC mu Kasasiro najja n'alonda ye n'alya mulowooza alya mugundi awo Museveni waatuuse bannaffe aba boda eno mission egenda bamalawo era egenda kubatwala babazze mu byalo bwe muteebereramu ne mulowooza tebibakwatako mugenda kuba mulimba kubanga we tugenda wazibu nnyo mutagingira omubaka wa Kampala Shamimu Malende security Honorable Shamimu Malende kulamusizaako maama nenkwebaza emirimu gy'okola nsaba Shamimu Malende obeere ku vidiyo y'olunaku olwaleero era ogenda kuwulira Shamimu Malende amawulire genfuna mukwano gwange omusango gwa Muhammad Segirinya ne Alani Sewanyana gugenda kutwaza obulamu bwo era bagenda kikola bwe bati olunaku lwabadde lwakosaggulo waliwo abavubuka abakubidde nga ba NTV ne bakuyita ku ofiisi zaabwe ku Serena Shamimu Malende ne bagaalwa program honorable twagala obeereko bwamaliriza program ofuluma abweru munkubaawo Muhammad Nsereko n'akwekiika Shamimu Malende bwe yakwekise n'akubuuza ebigambo bye yakubuuzizza n'agamba how is the case biki n'akusaba ekyemisana Shamimu Malende era Shamimu Malende ekyemisana Muhammad Nsereko Muhammad Nsereko yakusabye mufune ekyo ekyemisana ku lunaku olwokuna Shamimu Malende kugamba ebigambo bino Shamimu Malende Muhammad Nsereko diru gye bamuwadde bagambye kana akawala ke kalemeza Segirinya ne Alani mawulire kana akawala akagenda mu kooti buli budde katulabisa era bino byonna ekigenderwa kyako kiri ki
nagamba Shamalene nakubuulira ku bya antenatal care bye baali ba planning okugira n'obisazaamu wampuliriza eddwaliro liwali ogendamu erya Case Hospital ebyo n'obisazaamu kati Shamimu Malende ne bakupulaningira e Masaka accident wagiraba Katonda n'akuwonya Shamimu Malende Muhammad Nsereko ne team bakuliko bakugoberera wosula Shamimu Malende njaga okugamba ogenda kuli obutwa wogendera n'osinkana Muhammad Nsereko kuli ekyemisana nkugamba Muhammad Nsereko is a state mafia aludde nga akola surgical operations Shamimu Malende kyebaagala ove mu musango wa Muhammad Segirinya ne Alan Sewanyana gubeere nga tekuli mawulire bo bakole ebyabwe oba Segirinya bamunyigidde eri bakole ebyabwe eyo tiimu Shamimu Malende ekugamba ekuliko era Shamimu Malende njagala kugamba ebigambo bino kyali muwala muto oli muwala wange take care these mafias abamu bagenda era mutegeeza abawala abato abanupu abaka baffe mwegendereza abavubuka bano ba smart wires ba Muhammad Nsereko obuvubuka bw'enyalemu obwo bukabanda bwefuula obubakwana nebuge bwagala kubatta bwagala kubamalawo Shamimu Malende entambula zo bino byonna mission eri planned okuba abaana ba nupu ababaka ba parliament abayina enkizo bazaake babuliza mu ttaka ba Shamimu Malende mwe Segirinya nupu etukenga abantu balowooza baggwamu amaanyi Shamimu Malende njagala kugamba Shamimu Malende abakuliko obuzindaalo mu kooti kyusa obuzindaalo eyo Masaka abasajja bagenda kuteerako obutwa Shamimu Malende olaba n'abakooba agoba akazindaalo ke NBS kati Shamimu Malende ekugamba diru y'okutta abasajja bagiteesaako dda Shamimu Malende nkwegayiridde mukwano gwange Shamimu Malende omusango gwa Muhammad Segirinya ne Alan Sewanyana surgical operations kingi yakubira Dr. Gure kingi yakubira gwamu gwe baali baagala ne bagamba akakawala olaba kawangudde Kampala naffe tulina okukatereza Muhammad gundi nakubira kingi Malende n'ogaana okugendayo kati Malende balina okunoonyayo ku bantu abakukunavu mu nupu ne babateekako embeera okusirisa bano abalala Shamimu Malende njagala okugamba mukwano gwange wegendereza oyo Lukwago Elias Lukwago those are champions they are there balina obusajja ku mitima bagamba bano abaana bajja batya lwaki bakola bino lwaki ensi bategedde nga bukyali era n'ababaka parliament abasinga aba NRM ne FDC basanyufu okulaba nga Segirinya ali mu kkomera basanyufu okulaba nga Alan Sewanyana ali mu kkomera bino byonna nga bigenda mu maaso eyo mission nteeketeeke okulaba nga bakola bye bakoze era ekyo Shamimu Malende njagala okugamba ebigambo bino obiteeke mu matuugo obitegeerere ddala obimanye tagging a president wa national unity platform era president wa Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu President Robert Kyagulanyi Ssentamu ntegeezeddwako sente zaweereddwa ababaka ba Choli kwe kulaba nga abakulembeze ba nupu bonna abagenda okwetantala I repeat okugenda okuziika Jacob Oulanyah ku Lwokutaano olujja bagenda bakolako emikolo era nga kino kisasuliddwa state bateeseteesa abavubuka bisatu balina okuteega kaluma nti Bobi Wine azze kuziika Jacob Oulanyah kyekino Mathias Mpuga Nsamba leader of opposition oyinza okgenda mukama wange naye nkugamba baagala kulaga abantu ba Choli babajjeko kiri balowooze nti mwe abasise omwana waabwe NRM esasudde sente okulaba nga abakulembeze ba nupu era baagala okuleka eggulire lino ligenda sasulwa omukulembeze wa NUP yenna
eyeetantala okugenda oziika Oulanyah. Mukwano gwange genda munnange, Oulanyah bw'aba kitaawo, bw'aba nnyoko, genda oziike. Naye ekinaabeerawo n'ebigenda mu maaso ne intero bye biri mu kuŋŋamba. Mikwano gyange, pulezidenti w'eggwanga Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe baagala, era ntegeezeddwako waliwo akabondo ke bawadde ssente okumatiza Bobi Wine agenda aziike. Nti kijja tukolera munnange, genda omanye abakyoli balina gundi, genda mwe bawadde ssente okumatiza Kyagulanyi agenda aziike. Bobi Wine abafu baziise bamala. Mwagala tukola ki? Lwaki mutunuulira ssente? Bobi Wine ogenda bw'aziika Oulanyah anaakomawo. President Kyagulanyi kye yakola n'agenda ku parliament kimala. That is enough. Njagala bategeeza Oulanyah mukama mumuze mirembe, abantu bakyoli. President Kyagulanyi ali wamu nammwe, naye NRM embeera gyereeta ne byali mukola baagala kumala mukulembeze wammwe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era intero amawulire genfuna mu drones zange ze nateeka mwakyoli. Wuliriza bulungi. Twajja ne tubagamba omulambo gw'Oulanyah gugenda kuwambibwa. A+ bagiwadde, A+ bagigambye kasita gutuuka ku airport directly. A+ yeyina control ku mulambo gwonna. Tewali agenda kukkirizibwa kugukwata yadde wabano ba famire bano baki. A+ bagiwadde ebiragiro era n'entegeezebwako. Waliwo abasirikale ba SFC abagenda okwambala amasuuti ga A+. Waliwo abasirikale ba SFC abagenda okwambala mukiwulira bulungi. Drones zange zaŋŋambi. Waliwo abasirikale ba SFC abagenda okwambala amasuuti ga A+ befuule abagira omulambo. Naye ng'eno mission yonna eri bweti bategeezeddwako nti olunaku lwe gusula ewa Oulanyah abafamire muyinza okwagala okukolako emikolo. Wano bagenda kukkirizaako abantu batono babagambe bagenda teekawo okusaba kugenda kubeera kungi. Bafunye edda Reverand abagenda okuteekawo okusaba kalikyo biki. Naye nga abafamire njagala nga temunnaziika Oulanyah mukebere ku bugere bwe. Ebbeere erimu lyasaliddwako. Ebbeere nsaba mukebere kitammwe. Era bino tuzze tubibagamba mulooza eno yensi. Tunuli ekiri mu parliament, speaker yatiddewo Ofiisi. Lyeri eggwanga be bakulembeze be muyina. Bakkiririza mu byawongo. Abakulembeze be muyina Katonda baamwerabira. Bakola byabwe. Jacob Oulanyah essaawa zino SFC egenda kulaga nga bali masuuti. Era gwe agenze ku lumbe lwa Jacob yogera bitono. Kubanga abasajja babateekamu dda gye bali eyo bonna. Naye ate mwaba omwakyoli temubeera na katengo. Bwe munadda ababaka bamwe babawadde ssente ne batunda muganda wammwe. Ssente ne basirya miliyoni mmeka kati beeyogeza. Era taata Jacob Oulanyah SFC yamusazeeko tewali kwogera. Musajja watwali awo be bamutegeerera. Njagala ebyo byonna mubimanye mubitegeere kubanga bana bampembe boze mission zaabwe. Era Jacob Oulanyah enkya bw'atuuka mugenda kulaba ku kisaawe ne bwe mbadde mutalabanga. Security bagenda ginyweza bateeka okutya mu bantu. Era ntegeezeddwako Jacob Oulanyah ku lunaku lwe bamutwale Amoro. Olunaku lwe bamutwale Amoro SFC ejja kuba yatuuse dda. Wano abagendera mu nnyonyi be SFC n'eryo mwaniriza eri ennaku z'agenda obbeerayo. Abavubuka babataddeko miliyoni 3 ab'omu kitundu bagenda bagulira obwenge.
munywe mutuuke mubeereyo nga temubifaako muli eyo munywedde ye Museveni era kyabategekedde. Kati eggwanga nga lino gwe munnayuganda ali eyo ng'abakulembeze abeeyita abakulembeze bakkiririza mu byawongo era mu kino enene eggwanga lyewuunyisa. Ffe ng'abakatongole tutula ne tugamba ddala lino ggwanga ki biki bye baleese mu nsi yaffe. Eggwanga ligenda kutambula bwe liti paka ddi omuntu n'afa abantu be okumukubako eriisa evvannyuma nga si kyangu. Basajja mmwe tetuli basonyiwa. Ssaabasumba Lwanga yafa, abasaaseredooti bakabona bakatonda baagala kulaba ku Ssaabasumba abeeranga muzadde wa ssaza ne muleeta amagye ne muleeta obugaali obulinga obw'abazungu kuliko basirikale byonna ne mubiteeka erubaga ku kyaki. Mwami Museveni simanyi oba tuli kusonyiwa. Lwanga ne babeegayirira abafamire ba Nyamulenge mmwe Bishop Lwanga agendeko mu maka g'abakadde bekyabakadde helikopita tebikkirizibwa. Bannange basajja mmwe n'ebyo mutukola mmwe mutulansi ne mubirowoozaako. Lwanga eyakolera abantu bekyabakadde n'abazimbira essomero n'abazimbira ekereziya abataka ye yali omusika wa kitaawe ayingireko munda omwa kitaawe. Basajja mmwe ne mugamba tajja kuyingiramu tebitukwatako. Oda programu eriwo etyo teyabaddewo. Bano bantu ki? Bishop Yowaana Batesta Kaggwa mukwano gwange eyali omusumba w'e Masaka. Nyebaza abasaaseredooti b'e Masaka. Abasiru bano bajja ne bagamba abasaaseredooti b'e Masaka Bishop yafudde coronavirus. Abasaaseredooti ne bagamba yafudde coronavirus ye waffe tujja kuyimirira naye. Era na okuziika kulina kubeera Bishop Kaggwa yafa coronavirus. Ne bawumba tutumwe. Bishop Kaggwa okuziika kubeereko abantu batono anti coronavirus temumusemberera. Wacha nani nga mutujoze. Bishop Kaggwa bamaze okumutta musima yafudde coronavirus abafamire ne babeera mu buzibu. Bishop Yowaana Batesta Kaggwa abepiskopi tebafiiranga ku myaka 7 Lwanga yafiiridde ku 586. What is going on in our country? Everybody is scared. Our cultural leaders, religious leaders are killed day and night. Nosanga embeera eno nga weeri bannaddiini bali mu kutya okwogera ku nsonga. Essaawa eno bagenda bakutula abantu bajjawo ono bajjooli. Abantu babamazeewo. Abantu battibwa batugumbulwa. Erwero abantu 3 bafudde mu nfe etategeerekeka. Bannayuganda batambulira mu kutya. What is going on? Obubbi bulinga obubbi mu nsi. Okutulugunya. Poliisi ziri mu kubba bantu ssente ku makubo. Kafyu bakyamukwata. Poliisi waliwo roundabout baliwo road block gye baŋŋambye eri kuligenda eggomba nga bakava e Butambala. Muli mu kubba abantu. Lwaki mutulugunya bannayuganda? Lwaki bannayuganda mubatwala ng'ebisolo? You should respect human beings. Bannayuganda ne mbokya ebidomola olw'okuba mmwe mwagala obuyinza. Twagala bategeeza bannayuganda yonna gye muli bino byonna Museveni abikola naye alina okugenda. Ffe tuli bakoowu tetulondangako Yoweri Kaguta Museveni n'akakundike. Ekyo akimanyi. Era njagala okutegeeza mwami Museveni ffe omukulembeze gwe twalonda ye Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era sikitya bwe kiba kintwaza mu kkomera kintwaza. Nze ndi wa National Unity Platform. Ndi wa National Unity Platform. Era nja kufa ndi wa National Unity Platform. Bwe tujja ne twogera ku bintu bino tuba tubitegeeza. Tetuli mu katemba. Bantu mmwe n'okwata 2 billions ziziko Oulanyah. Nenga mulakyo tewali ddwaliro. Ebitanda tebalina. Bali ku makubo enjala ebaluma. 2 billions. N'okwata nga zonna za bubbi. Mbu A+ tugiwadde 75 billions. Esule wano. Esule w'Oulanyah.
ezo sente bannayuganda mubalowoozaako ddi? Museveni jjukira embeera gye wajjiramu wano. Bajjajjaffe baali bagagga nga balina buli kimu ne babaaniriza bantu mmwe, naye abazzukulu malumisa obugigi. Bantu mmwe mulooza muli ba kitalo. Egundi banka sente z'omuwoomusolo mulooza zammwe. Mweyagadde musala mukole ne mudda mu kubalaata kuboogera ku bannayuganda. Bino byonna mujja bikola ne mujja bisasulira. Esente bannayuganda sabbuuni ali waggulu. Abakadde baffe bali mu byalo. Omuti gwa sabbuuni gumu 3. Omuti gwa sabbuuni bantu mmwe ne mutuusa okkaabya bakadde baffe ennaku. Mutwavuwazizza tutambula twogera ffekka. Bakadde baffe boosesa bikoola by'amapaapaali. Mwe muli eri muyisa ssente mubakamula. Sukaali kati bakozesa bikajjo. Sukaali tebakyasobola munywa. Omulembe Museveni amasannyalaze ogatutte Rwanda. Gali Rwanda, ab'e Rwanda beeyagala, bakadde baffe balina tadooba. Amafuta g'omu ttaala obuujjo tewakyali. Ne mwe bantu mmwe bye mutukoze. Abaana bannayuganda abali mu diaspora, Abanyarwanda abali kuno benkana n'abali mu diaspora. Bayiga Abanyarwanda basinga abali mu diaspora. Naye abaana bannayuganda abali ebweru abeegomba okudda wano bali mu mbeera enzibu. You people, why? Ebintu babirabira ku social media mu nsi yaabwe, ne muleeta Abayindi, ne muleeta Sudani, Afghanistani, bonna babafunako ssente. Buli mu Afghanistani ali wano buli mwezi gavumenti ya Mwami Museveni emufunako milioni 8 millions zisasulwa buli mu Afghanistani. Refugees ezo company, these mafias kati bapulaninga okuteeka Abanyarwanda mu Karamoja, abeeyo bo babatte ne Kalamajongs. Katonda yabatondera eyo ye kitundu kyabwe. Mwalabye mubatte mubamaleo muwayirize Turukana. Ebyo byonna mubikola. Mutabani we ye yabirangirira. Lwaki bannayuganda mubattanga tebalina kyakukola? Obulumi abaana bamaze okusoma tebalina mirimu. Bagenda mu Bwakadaama. Bino byonna tubibagamba bannange si busungu. Bano abasajja tulina obbakyawo babi. Emirimu bagyegabidde. Internal Affairs, omwana w'omunyamulenge bw'amala osoma bamugundirawo ka kampuni gwekolaawo ne omusala ne babawa milioni 5, 10. Abammwe bo tebategeera. Ba DPC bava mu ggwanga limu. Ba DPC kati nowulira bala DC mubeere ku video eno. Oyo bamulanda sima bamulanda Minister President. Buli omu gwe balese ku bwala DC yamaze kusasula milioni 2. Wudu Hussein ono we Kampala bamugambye batolina milioni 5 togenda busigalako n'agaana ne bamuggyako. N'okuwa ekifo ina sasula nga toli weeri. Leeta ssente tukuwa bwala DC teekamu. Bw'oba toyina ng'ogenda. Ministry ya Presidency bonna bamaze basaba ssente. Abaana Abaganda, Abasoga, Abateeso, okuwa ekifo oyina teekamu bakubuza ani akumanyi. Eri ani agenda okwogerera ng'omuyina. Abamwe baggala bali ku mabanka bakutte emmundu bakuuma bali. Kati tubagamba mwe temubiraba mugenda mweyogeza. Abasajja otunula ku luguudo olwo ogenda mu bitundu kati eby'embalala eyo abasajja badominatingayo. Nali ngenda ntunga muwa bannange ensinga nsirifu. Omusajja abeera n'ettaka liva kuno faamu ziringa z'Abazungu. Ebali kuli emmotoka z'abakuti awo olaba we bazaala akiki awo olaba watu mwebaze awo nga eri ssebo n'ettaka lyabwe ddene ne mujja wano mu Uganda ffe ne mutufuula overpopulated ne mutumalako eddembe ne tubagamba naye tugenda kujjayo wane mujja ne mugula amataka gaffe. Abanayo b'Abaganda bonna basigazza buwugiro balina buwugiro.
abaana bali mu diaspora ettaka lyabwe mulitutte ku mpaka mukozesa mmundu naye ng'otuuka mu bitundu ng'eyo ntuŋŋamo mbalala weeyo enguudo nkole bulungi bazibakoledde mmotoka ziyitako tebakkirizayo na mugotteko natuuse mu kibuga mbalala ne ŋŋamba ffe ab'e Masaka twakola ki Masaka by'ebibuga newaffe tebazimbye akatale ke bazimbye embalala obwo bwammwe mu butunuulire babwokya bateekawo akeedi zaabwe akeedi eridwa tewali bantu temusobola ziteekayo akeedi temusobola ziteekayo ne bantu mmwe tubakooye muyinza okulowooza tujja kubyogera ate ebibaluma oba mwekola ki mwekole ffe bamira nsanafu tuli balansi twagala okutegeeza gavumenti ya mwami Museveni eggwanga lino mulifuze mu mbeera ya Western Union eri mu kutulugunya bannayuganda buli lunaku muyingiza abanyarwanda mu ggwanga bannayuganda bo ne bafuluma ne bagenda mu nsi z'ebweru mu mawanga ga Buwarabu okutulugunyizibwa Siravale obuddu bwakomyewo in advancement way bannayuganda bali mu buddu balaayibwa abaana bali makomera natululidde omuvubuka bamusende esinze emyaka emeka mu mwaka nsaba abanaasobola omwana oyo tugende tumukyalira ekitalya tuguleyo obuntu abalina kasente tulabe nga tukyalira famire z'aba Olivia Lutaya n'abalala abaana abali eyo onkubirako ku namba yange 0702 22 2758 0702 22 2758 n'ekirala Father Mugisha Richard owe Masaka mu mumanyi emmotoka ye yafuna obuzibu emmotoka y'omusajja yali azze okumutta eyambula Father Richard Mugisha ne bamukyusa parish emmotoka ye nemulemera mu garage Father yeetaaga miliyoni nga 3 abasobola mu nkubireko tuyambe Father Mugisha obwo busente timu ya mubira nsanafu tusobola obusolooza ow'ebibiri ow'ebisatu ow'olukumi Father Mugisha Richard Mugisha emmotoka ye eveeyo tuzimukwase Father tuyimirire naye Father Richard Mugisha mumumanyi bulungi eyayogera ebya nuupu akyabyogera Father oyo embeera ye si nnungi nenge eggwanga weriri wabi abantu bali bubi abantu basula njala abantu ensi bagikooye abantu lwaki mubatulugunya why are you killing Ugandans lwaki mukola ebikolwa ebyo ebya sitaani ebintu ebyo bemukola mwami Museveni mujja bisasulira muzimbye amakomera nga mugatuzimbidde ne nammwe mugendagendayo I'm telling you ofona opondo bano bokolera si banno bye mukola bibi naye eggwanga ligenda kubakyawa bino byamula mufa abantu ne bakuba engoma ne basanyuka ne bali embuzi ekyo mwakyetegekera era kijja bbeerawo kijja tambula bwe kityo bino byonna mbibagamba kamba weddakiika nga 5 mukube essimu mwogere ku nsonga y'owinyi ddolo eddakiika nga 5 mukube essimu osookuweereza ne kugundi kamba weddakiika nga ziizo obudde weebuli muteese ku nsonga ne byetwogedde n'abayamba Father Richard Mugisha tumuyambe emmotoka yeve enamba yange eri 0702 22 2758 twasonda ne miliyoni 3 Father emmotoka yagijjeyo sente tusozifuna ze katongole ntaddeko 3 Father Mugisha tuyimirye n'abantu abatulwanirira yeetaaga otambula emmotoka eremeddeyo omumpembe yali akimala yagaana okulasa kuba ku namba eno tuoteese weereza ensonga nyingi zosobola okuteesaako 85 73 35 35 94 gwagala teesa enamba yeeyo osobola okuba ku enamba oba noweereza ku WhatsApp kuba ku enamba oba oweereze ku WhatsApp pin comment enamba eyo oteese tubeere nga twogera weereza ku enamba of voice note oba osobola kuba direct oba ku WhatsApp twogere tulabe enamba yeeyo
Namba yeyo ate tubeere nga mbawaayo obudde mutese ku nsonga eziriwo tubeere nga tutambulira ddala bulungi. So enamba yeyo gye mbawadde awo 07857335 tubeere nga tutambulira ddala bulungi. Tabasajja kabaka wange.